kakati sijja genda nnyo mu bingi kubanga obudde buweddeyo. Kakati nze ekindeese leero nkooyo akajanja. Nkooyo akajanja. Bannanga abalonzi mutuyambe 226 mutuwa abantu. Kale mutulondere abantu abensa. Mutulondere abantu abamanyi ebizibu byammwe. Mutulondere abantu abamanyi okusaka. Okategedde nkuwulira nze sifaayo bamulonda wa kibiina ki tebinkwatako wabula balonda omuntu n'abadde ku mukolo ogumu netunulira mbesimanyi MP2B agenda okujja talina n'amagezi wadde mbwayaga kwesimbawo mbesimanyi bakuba biyimbayimba mbwazina not even organized that bannange abalonzi ate n'abalonzi bakuba engalo batuwugganira bwe banyumira omubaka ajja mu ntebe aziniemu ku mazina MP2B. Bannange mulekerawo ate tumanyire nnyo abalonzi kyova nagamba nze sijja kwesimbawo sibisobola. MP2B mbolokuba oli azinye mazina malungi mbumugenda muwa Kalulu excitement yaki. Why you getting excited? Eyo bagiyita village excitement. Why do you get excited? Oyiringa akina bulungi adakola ki babo yo tuidamuwa muve mbano mbusimanya ayogera bulungi mbiveeko mubeere serious gwe twaga kuwa Kalulu tubuulire plan ye erieta musooke mubuulire bye mwagala akole mulekerawo okulonda abantu lwakuba bababuulire bye mwagala okuwulira. Omanyi abalonzi nabo bansobera mbogondi ayogera bulungi kati mbagenda muwa Kalulu yazina bulungi amazina kati biki ebyo tuli ku biki otaka kigamba nkuwulira nze abantu bagamba nnyo Lubowa tinkiza ne Haji Kirunda Faruku si politician okitegedde naye lobbying gyakola giraba edduka namukubidde essimu ne mugaa nti aba industrial area tebalina masanyalaze nasitukiramu tebazze amasanyalaze bali kukola kati tebazze Mama Kadaga lulina mukubira essimu ne mugamba Mama Kadaga mukomere ekirinnya waliyo abaana ebasiba okitegera naye abasinga tebajja nkomuki mu court. Action has been taken and this is appearing in court. Okategedde kugamba kingamba nkuwulira kakati nze nakonye otulondera mbono akina bulungi no temutuletera mirambo ono temutuletera mirambo wa family eri temutuletera mirambo tukoyi kubanga listen twagala people of substance nze Migereko wange mwamusuula Honorable Migereko yaleta amasanyalaze yalobinga amasanyalaze amazzi agasinga ge tuliko ga Migereko mu Jinja North amazzi agasinga Migereko yagakola ki yagaleta in short yalobinga nkuwulira mulekerawo tulondera bino ebisajjasajja bimutulondera kizina bulungi amazina kiziika nnyo no bannange nedda ekyo si kyekizibu kyaffe tulonde omuntu agenda okutegeera eddoboozi ly'omuntu owa bulijjo owa wansi tukoyo tulondera baddiikuula bamwe we are sick and tired of diikulas eno serious business oba oli omuntu wa nuupu naye nga mumulaba someone can articulate someone can deliberate on issues nga mumulaba mwensa mugenda mu parliament mulonda omuntu atamanyi luzungu no oba wa UPC oba NRM oba FDC fe mutuletera abantu abali mwensa fe kati betwabivuddeko ebya kibiina temutunyumiza bya bibiina byamu oba olaba nti wa NRM nga alimu amakulu this person can lobby this person can bring development aizo twala eddoboozi lyamwe ku level endala mumulondi mulekera tulondera baddiikuula simanyi onaziika nnyo mwaka li okuziika no akadde katuweddeko kakati Rockie nga tumaliriza abantu banyo okugamba nti Lubowa ayomba siyomba bulumi kinawolovu otambulanga kinawolovu nga mumulonda no temutulondera abantu basirusiru lino eggwanga siri abasiru nakyakalanga mu Uganda wa Entebbe omwana bamusabula oyo nasinga oyo baba leera ajabita no temutuletera babazina na katuti abantu bakuba enduulu a person is going to be an MP
alina okuba nga asobola okutegeera ensonga bwe zitambula. Mu parliament si kusinika binnyo, si kuzina mazina. Mu parliament bagenda kuteesa nsonga. How can you vote someone who cannot speak English? Akadde katuweddeko twagala kukomya program eno wano. Tubeebaza tujja kuwuliziganya ate olunaku olw'enkya. Kubanga Rockie wulira. Yes sebo. Twanywanga n'ono Waragi. Ono wa Waragi. Kalonda wa Waragi munnafu. Siyinza kumuleka. Kakati wulira kamalize kano. Mulonde aba Waragi. Mujja kaaba nnyo. Mulonde aba Waragi. Mujja kaaba. Akadde twanyanga n'ono Waragi. Twalyanga naye embizi. Ono oyo wange nnyo. Twalyanga n'ono embizi ng'awoomerwa nnyo n'okutu. Tuleke. Program tujiwumbye tujja kuwuliziganya ati olunaku olw'enkya. Mbeebaza nnyo mwenna abatuulisa okuva kisimbukidde okutuusa akaseera kano. Kakaire ebugweri weebale kubeera ku program. Esebo. Why is it that Kamuli at least waliwo by'osanga. Era okiraba. Bwe twogera ku kigambo kigambe bugagga mu nnyumba. Bwe twogera ku kigambo development genda e Kamuli. Yingiramu ekiro. Okategedde. Yingira ekiro. Ono omusajja Segirinya. Yes, ayinza okuba yali sigundi nnyo. Naye ate yali afa nnyo ku bantu. Development. Why don't you kulonda bantu nga? Copy a leaf. Okategedde. Katubasibule. Kati waliwo kino kye baalonda kino. Ekiriwa. Sijja kyogeranya kye baalonda. Tekira kiyambi bantu. Naye baakironda. Lugezigezi lwerere. Kuba obulango Fred yajja kunvunaana kuba obulanga kadde katuweddeko. Tukoye. Mweraba. Temuddamu tuleetera baddiikuula. Nze njaba babubi Abalonzi. Stop bringing the dikulas here. Tukoye baddiikuula bammwe. Ya azika nnyo. Anyonyo wenge. Anyonyo tukoye embizi. No, tukoye baddiikuula. Eno programu yo evening drive yanda kulyanda. Mwavulira amawulire sawa ku sawa.